Ali kufiki media ugamote na Joli nze Shafik Ruwanga nini Tamale Henry ku kamera tuze atogere ku nsonga eziri mu industry y'ebya masanyo entertainment tulina omukulu Pijo linya lyogede bulungi lyo Pijo atogere ku maddaga Jose Chameleone. Joseph Mayanja amaze banga tali mu ggwanga. Tumusuubira essaawa yonna okubanga ayingirawo era abantu tutandise okulaba nga batandise okucacyanca n'abamu baagala kubanga bamukima. Waliwo n'abamuvuma abali mu kucacyanca essaawa ezo. Nga bamuvuma bati? Bamuvumaawo nga mulwadde naye kati bamu kubasanyuka. Nga wano yali mu ddwaliro nga tannagenda. Nga bagamba essaawa naye kati obalaba bajjayo bu TikTok bakola. Enkolagana ye ne Julie ekyalinga bwe baali nga bagenda nga bava wano. Omanye ensonga z'amaka nzibu. Amaka otegeeza ki? Ensonga z'omukwano. Badde manyi Julie alina omwami we. Anti kyogamba omukazi omufumbo tebamukwana. Bamukwana. Kati omuntu ate ensonga z'amaka Julie sinneeyanjulira nno baana. Nsooka obaoke beeyanjulire. Abalungi nsanyuse nnyo nate okulabikirako wano ku Fiki Media. Pijo ge mannya gange. So ensonga omukulu zambuuzizza nti Julie manyi ensonga z'amaka tebazoogerako kubanga omuntu omukwano waliwo egutuuka ne gulinnya levo. Kati gwalinnya levo kuba kati tukimanyi bulungi nti Chameleone takyalina mukyala. Tukimanyi bulungi omusajja oyinza okuba n'omukazi gw'oyagala ekituufu ng'omwagala tayimu n'etuuka n'okkiriza mu mutima era kirabika kye kimu ku kyasumbuwa Chameleone ebyaddala ekimuviirako okulwala omwana avuddeyo atabuse. Omuntu atamanyi mukwano y'ayinza okugamba nti Chameleone lumbe lulala lwe lumuluma naye omukwano gukuluma ekibumba ne kirwala obwongo ne bulwala amaaso ne galwala nga tokyasobola akamwa ne kalwala nga ne byogera tebikwatagana olyanga n'akamwa kakaawa eyo kye bayita omukwano. So Julie nga Julie ezo ensonga oluusi tozoogerako. So Julie nti kaakati yajja wano okumuyamba yali amuyita atya? Bali ba mukwano friends ng'omuntu ayamba mukwano gwe kyoga tulina emikwano miwala ng'ani gwe baali bayambye. Abalwadde tulina bangi wano. Ng'ani gwe baali bayambya ng'ate balina abantu ebweru oli n'agamba nti agundi mmukinye abayimbi abasinga basondera n'abasondere naye yamweyimbamu buwugu nti bwa Chameleone mulo mulimu omuntu kale nga mukwano gwe naye ng'omukwano gusingawo n'amuliisa ne kamere. Munaye ate omulwadde ate nno kasita yatuukawo we bati abaliwo bonna abajjanjabi naye musoke muveewo. So omukazi wa kitiibwa era Chameleone okudda kwe bagenda olabira amasannyalaze agage musicale. Njogera ku musicale abantu bayinza okugamba amasannyalaze ne bakiraba ne bakiteeka mu side endala naye musicale kuba kati Chameleone yavaawo amaze emyezi ng'emeka giringa yagenda mwaka guwedde oba guno tubale emyezi 3 5 kale 5 giringa myezi 4 Chameleone yavaawo music industry neegwa. Bwe yaliwo yalinamu Chameleone bwe yavaawo twafuna ennyimba nga Circumference, Motivation, King Saha yaleese TikTok Motivation, Circumference, King Saha yaleeta akamwanyi tufunye ennyimba weezirizize. Ennyimba zaaliwo naye Chameleone bwe yavaawo twasigaza omuyimbi omu King Saha. Gwe tunulira music nga bw'atambula twasigaza omuyimbi ate
Bebekulu yakolako statement n'agamba Kamili yangu okomewo kuba ekintu kinzitooweredde nkisigadde mu bwogo akisigaddemu bwomu anti yamuyita ng'ekituufu kyo kizitoyi kyembadde nkugamba ekituufu kyali kizitoyi nti Kamiliyoni ku music wa Uganda wegaba mataffaali geg'omusingi gano agasookayo zaadikowa lwaki totunuulira nnyimba za Bebe ebbiri oli mu kutunula ogambe nti twasigaza omuyimbi omu ate ng'omusajja ayina ennyimba ezimu kuzisinga vidiyo ez'ebbeeyi anti kaakati nnyimba ezo zikuba ku MTV base omukulu Bebe Cool muwa credit nti akola class buli kimu kibaaki class naye music ono ate ekirala Bebe Cool we yavaayo n'alaga side gy'awagira nukira abantu abasinga wano ffenna tuli kwegakayi tetuyina okitegedde tetuyina nti abantu abasinga wamba isaga bietamu byabufuzi abantu abasinga baagala omuntu ali gwe bali nabo ku side emu nti ono ye waffe era kyova olaba saha ebbanga lyonna Kamiliyoni yavaawo yeetikka music industry abanga kati yaliwo ye era saha Kamiliyoni abavula mwaka nga takomyewo wano Kamiliyoni yandigenza okudda nga saha ng'ali wala yamutwalako dde ekifo ng'ali wala era n'essaawa zino njagala nkubuuza n'essaawa zino saha essaawa zino waliwo Eddie Kenzo ayina akayimba kalungi anti okuba n'akayimba akalungi tekitegeeza nti abantu bakategeera kuba kati music tulina music omulungi tulina ne hit kibayita hit oluyimba lusobola okuba olulungi nga woluwuliriza lwakabi naye nga netugamba ye naye luno oluyimba ki ekyalulemesa kati nga ffe abali mu music ababa produce ng'olaba oluyimba buli kimu lulungi okitege kati kinnawolovu lubaddewo naye lukubidde ebbanga ki anti yali hit naye ng'eggwako lwaki olwa Kamiliyoni wakuba hit teruggwako golowooza lwaki anti luba lulungi ate nga hit ngamba eri nawolovu lulungi mwana yawandiika bulungi teruwemula lunyuma baminisita baaluzina naye golowooza lwaki terukyaliko ng'olwa Kamiliyoni alukuba oluyimba lwe yayita hit kibanga kukula omwana bw'akula ayavula atambula kyovula Abaganda bagamba ekikula mangu kifa mangu kasita otandikira mu kutambula tewatuddeko wadde okwavula kati Kamiliyoni akuba oluyimba n'olowooza terugenda kuba hit ne lujja nga luyingira mpola abantu ne bakuyita okusensera emitima okwolya omyoyo kwega Kamiliyoni emusic we wabati mu gospel guba mwoyo akuyingira mpola era Kamiliyoni ne saha essaawa zino gwe tuyina King Saha kuba kati kyemmanyi mu Ugandan music industry simanyi abasinga bajja kukwata ennamba ye namba 2 ye namba 2 Kenzo nenge Saha ne asani mulonga asenga muki mu music omulungi anyuma oba byonna overall anti kati Kenzo mulungi naye yaliwo Kenzo kati aweddeko abaana abato bazze King Saha kugamba nti mpa 5 your best 5 5 abayimbi abakabi 5 abayimba music kati essaawa zino nga Kamiliyoni mujjeeko ate lwaki omujjako bonna weeba anti kati akulembedde tulina Jose Kamiliyoni oyo ye mu music industry tebamusemberera eyandikulembedde
yandibadde His Excellence Bobi Wine naye kuba kati ebya music yabirekamu eri level nakubuuze ng'oggyeko politics Chameleone ne Bebe Kamiri Bebe Bobby osobola okusoosa Bobby nga tolese Kamiri kale bategeke kale Namboole bateekewo Bobi Wine nti agenda kuyimba owulire nga politics ali aside nga ali aside temuli politics gw'owulire essaawa zino nti Bobby agenda kuyimba Namboole gw'owulire ng'owulira ki crowds oba Namboole anti ayinza omumenyeka atama ate ekyo kirala wabajjira music si politics music anti kati buno obudde bw'oleeta Bobby ati kati kyekugambye tolese oba akubye akayimbo basi kalungi bakabika bakalungi Bobi Wine naye nga tuze mu reality Bobby Kamiri ani better Bobi Wine kuva dda music we music we ng'omulaba w'abantu but yes music ayinza okubanga w'abantu naye oli wakubuuza music wise Chameleone Bobi Wine Chameleone Bobi Wine music wise buli omu alina kyasinga munne Bobby asinga ki Bobi Wine alina favor mu bantu ndi mu music wise ati ye music wenyimba oluyimba nga luyina favor lugenda kukwata ate Chameleone asinga ki Chameleone kyasinga nimi ajja kuba Oluswayiri akuba Oluganda akuba Oluzungu akuba Olukonga akuba ki ate Chameleone amanya style eriko kuba Chameleone abo bebagoba wanene bali abazayire amanya nti bano abantu betaaga kino kati Bobi Wine amanya nti bano abantu bange nina bayimbira luyimba luno Bobi Wine ayimbira abantu nga ba Uganda kyotegeeza si ba Uganda ayimbira bonna kyogambe bweru music wa Bobi Wine tazanya anti okuyimba ku muntu ali wansi ayimba anti neri ebweru waliyo abantu ba wansi osegede kati kiringa oluyimba lwa Kenzo City Rose babiyimbanga n'ebweru nga tebabimanyi kyebitegeeza osegede ogwo mulembe ne tuguva so gwe number 1 yo Bobi Wine so wange ndi number 1 essaawa zino Bobi Wine titumenya kati tulina Chameleone kuba Bobi Wine talinawo oluyimba lwonna lwogamba kati oyinza mugeregeranya ku music industry essaawa zino kuba talinawo oluyimba nyene Chameleone talina kozi Chameleone ayina osegedde kati King Saha ne muzaako awo King Saha obateka ku stage ne Bebe ani ali awo munne wenze mu kifo ki kale anawo kiba kyonna ekituufu wabaawo amazima nti kati essaawa zino kiringa luli Nandolaavu abaddeko nga n'omuleeta kaani era oluyimba olwassizza Nandolaavu lubadde lwa 10 lwe lwayinga olwamukoze eki 10 alina oluyimba 10 oli luddawo oluyimba lwa 10 gw'okutte gw'obba gw'obadde omumanyi gw'okutte gw'obba badde nduwulira naye nga simanyi yaluyimba gw'okutte gw'obba yalinga kakkanyiza kwani ku Nandolaavu kinnawolovu olaba omusajja Bebekulu atuuka n'avaayo n'agamba Nandolaavu obuzina obwo bw'ozinira ku kinnawolovu senga oyongeramuko supu ndate kandi nyumyo singa andi we yali akola list okitegedde nti kandi nyumyo singa ukitegeeza dukira Bebekulu tetubanyoma basajja bakulu mu music bamanyi amanyi oluyimba kirukola hiti amanyi oluyimba olulungi amanyi ekivuga ekirungi so obadde ombalira n'abeemu Chameleone kuba ye ne waba taliiwo tuzizanya namba 2 okisegedde kuba nsobola okumenyera hiti za Chameleone nga zeddako King Saha ye namba 2 bagenda kunyiiga naye nga ye namba 2 then namba 3 namba 3 tugenda kuzzaawo namba 3 tugenda kuzzaawo Eddy Kenzo Musuuza namba 4 namba 4 mu bakyala namba 4 kanjijeyo Spice Diana
Abano bonna bali over Bebe Cool. Awo Bebe Cool ndyoke muleti ku number 5. Spice naye asinga Bebe Cool. Ati kati mugenda kunyiga. Naye tutunuulira ekiriwo essaawa zino. Omanyi waliwo omuntu ayinza okujja n'agamba nti kwabo bonna abayimbi booleese tekuli asinga Maddox. Aba alimba. Aha. Kakati. Oba kati otunuulira nnyimba zibadde music. Anti era we babala music. Kati kyogamba kankugereze essaawa zino Zigidi yakuba oluyimba eno mayiki ya Zigidi tesaaga mu biseera bye yakubiramu nesunda paka wansi ng'oyinza omugerageranya ku bayimbi abalala kati kuba yakuba oluyimba lulungi mulete ku bayimbi abaliwo jakana nkubuuze bano bonna abayimbi boolese Kenza alinawo oluyimba ate balungi nno bonna naye kuba we tuba ranginga alinawo Spice yatayinawo muboolese Kamili naye Kamili yaleeseewo kolabo beba ayinawo 2 baziyita bati circumference ne motivation jo nadde ku bagita MTV base nalabye yabadde motivation ndowooza nga lwenda luliko so salabeko lwa Munnayuganda yenna Bebe ennyimba ze zeyatadde 2 ezimu ku ndowooza zetujjo bandi zadde za bbeeyi MTV base yawa simanyi naye eri global ngamba nti yawa ya musiki eri musiki simanyi yawa tuyambeko sibaye MTV base yawa njiraba ku DSTV wano yawa no Uganda si yawa no Uganda tubadde ku bayimbi be Uganda bali Uganda so andi gamba kye tufa inti nze ondaba gokimanyi waliwo omwana nga bukyanga abaawo tebazanyako luyimba lwe ku NBS oba ekirala waliwo omuntu nga okuzanya oluyimba lwe ku MTV base kuba MTV base ebala bibiri ebala language nebala quality video quality ne expense ya video kuba egitunuulira negamba kati eno video ne bagivaluinga okitegedde ne bagivaluinga ne bagitunuulira okitegedde wano bagamba MTV originally is an American cable television channel Africa so nenga ina branches nyingi mu Africa kale ina branches but it is American based ina branches nyingi naye nenda kwewaako example ngenda kuwa example endala presenter kigomanyi owakali muki mu presentation mu TV ba TV presenter mu Uganda one nga politics nga wa Luganda wa Luzungu waki yenna mu entertainment nga wa entertainment katwete Douglas Lwanga example sijemba denjagala Douglas Lwanga ani amuddirira entertainment nga tolese MC Kat oba tolese Katamba nina kyenjagala okugirayo ekifaananyi awo bangi bakola ku TV bangi naye ka TV kyesinga mu Uganda wane essaawa zino mu rankings si Next Media kakati weba tebazanye luyimba lwa 10 ku Next Media ne bataluzanya kirujjako kuba hit andi kati hit yatabuka obeera hit TikTok yennyini erujjayo nerukuba wali awo ne balwagala omulembe we gutuuse okisegedde nti omuntu alina okulaba MTV base mu America kati ate MTV base esobola okuba TikTok yange Omumerika n'agiraba nga teruyise ku MTV base target y'abayimbi bano ki
target muki mu audience wise mu audience anti kati abantu tulina audience ey'enjawulo kati ate buli muyimbi alina target ye Stabuwa Natola targetinga mikolo Chameleone asobola target Chameleone kati yatandika fulumya nyimba za byafaayo Olisege target ya nti Chameleone kyali mu kukola kati music gwakola afulumya music wa byafaayo target ya audience ya Bebe Cool eriwa target ya audience ya Bebe Cool ayinza okuba takya targetinga wano Olisege kuba politics yaleetawo obuzibu n'agamba abantu abo kambeesonyiwe Church Mutesa mu namba 5 nabeera nga ba Spice bamutwalako ekifo anti tubala abayimbi abali mu bantu kati eno gwe namba bano bompadde bali mu bantu kyengamba kati kankugereze tuba tusoma tulina first grade oli asobola okuyita nga alina 15 oli asobola okuyita nga alina buli omu waliwo ekimusanyusa yinza nofuna abiri n'osanyuka no nti first grade yalina numbers naye tekikugyako kuba ya olevo ya kati katugeze ya P7 ekoma ku 12 naye n'afunye omunaate kimugana kuba mu first grade naye nga wabaawo afuna obuna ng'ali mu first grade bonna balungi naye ani akola obulungi okitegedde bonna bali mu first grade naye ani akola obulungi kati waliwo ali mu super waliwo ali mu eddirira waliwo ali mu ekolaki njagala tunzike ne Kamiri program ene egenda kuba nyimpi tujja beerawo buli week tujja baako nekyetugerako tulina kukola biwanvu kuba ebirungi biba byokya okudda kwa Chameleone kutegeeza ki okudda kwa Chameleone masannyalaze kati kyennyinza okukugamba addira okujja kwe kusaanyaawaani okujja kwe kugenda saanyaawo nno abantu bangi ababadde ku mawulire awo kubanga jjukira kati music industry wa Uganda tumumalira ku mawulire era bangi abakola kuba kati edda walingawo baziyitanga zi stunt nakola stunt ya promoting oluyimba lwafulumya nakola kina promoting oluyimba lwafulumya naye kati buli omu yeetaaga okumanya Chameleone bwe yagenda nga mulwadde kino ne bamulongoosa akomyewo afaanana atya kuba yagenda talabika bulungi okitegedde kati naali eyo yeegomba okulaba Chameleone akomyewo era bapromota abali eyo singa omuntu abadde ne sente Chameleone abadde asobola okujjuza Namboole nawudde ani ayagala omutegeka bajjo nawudde bajjo ayagala mutegeka katusabe amutegeke naye aba kibazi kiba kibalo kiki ti abantu balina ennyonta waba Chameleone akkiriza omanyi ne Chameleone asobola okugamba nti nkutegeka nga si byaliko musajja abadde mu Amerika okitegedde ovanga ku muntu agenda mu Amerika n'amalayo ebbanga nga takola naye ng'ali ajjanjabwa akola kijjukira famire eyo yonna eri mu Amerika juzi twamulaba nga balina oluyimba lwe bakola ye ne mutabani we ne Wizo ng'ali mu studio ng'ali mu studio mutabani wa Chameleone producer owunzika ogamba otya pozika ngamba nti abayimbi bemmenye bonna ba first class era abayimbi tebantwala bubi nti gundi amuwadde enamba kubanga ngeri lisiti yange kuba buli omu asobola okukola ki njagala tudde wiiki ejjange olinayo top 10 top 10 musicians yes wiiki ejjange ogirina top 10 weeri kuba just program nyimpi naye nga top 10 tutambula nayo omwajagamba lwaki otaddeko fikifa mayika ogenda kujala top 10 yo nga eri listed nga tugiraba nga sigamba nti ate ono mwerabidde omulala agambe mweyo lisiti mbadde ensuubiramu gravity okitegedde naye waliwo ensonga lwaki mentioninze Chameleone King Saha ne tuzaawaani Kenzo Spice Diana Bebe Cool
Spice Diana alina ekimumakinga nga ye nga wanjawulo mu bakazi bonna bali mu music industry. Ne wakuba oluyimba olwo. Okategedde. So, amadda ga Chameleone. So you bring Spice over Shiba, over Cindy, Shiba alinayo oluyimba over Nwaji, over Vinka. Ebyo nabagamba abantu twali eyo nga bategeka battle. Shiba Cindy ne mbagamba muwana Shiba naye Cindy ate mulala ku Shiba. Cindy ye wanjawulo ku Shiba ebyo byo musically. Okubeera ne talent mu vocals muki Cindy mulalamu. Era Cindy wakwata bwati omuzindalo muwulira. So let us Spice over her. Ozege? Anti Spice tubala generation eriwo. Kati no list ya generation eriwo. Ate kati tukolera bati generation eriwo. Buli kimu kitambulira ku generation. So tuli sina generation gamba tuli ku mwaka guno. List ya mwaka guno leta generation chinzo tabuka. List ya mwaka guno ku generation eziriwo nti Spice akikubye kuba Chameleone yagwa mu generation zonna. So tugenda kufuna top 10 weekend ya. Ngojirina na music wabwe akoze obulungi kati King Saa yatadde akayimba akapya. No kati so next week Olisegedde top 10 ne music wabwe. Siwe tugenda kola. So next week wanenge bali ku Fit Media tugenda bera ne program eno buli week. Tetunaba kubeera specific ku lunaku naye nga nayo kijja tuuka kiteerera ekyo lunaku. Bansibulireko. Abalungi abatwala ku Fit Media, Alex Pijo ge mannya gange. Bino ebintu bye tukola ndowooza yange siyo. Nawe olina endowooza yo. Naye osobola oteekawo endowooza yo n'omuyimbiwo. Naye nga bonna abayimbi beekumenyedde bali mu first class. Naye first class eyawukana nga bwe tuba tusoma. So, mu subscribing, mu liking, mu following, ate n'ekirala. Eno channel yegenda okukuleetera bwino nga taliiko masavu gayite ennyama enjere. Nenge erimu eggumba. Paka week ejja bale ne Tamale Henry nze Shafiq Lwanga beera bulungi.